abatuliriza. Ziweze SATU ez'amakya agaleero agookya mu bujjuvu ku 107 akatonyeze 9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Nze Tamale Yahya Ssali okugabasomera. Omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Luwagamugombole akunze abakiise mu lukiiko lwa Buganda okukwata obudde nga baggulawo olutuulo olusooka mu lukiiko olw'omulundi ogwa31 nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga Ssaabasajja Kabaka ze yabawa bwe yali aggulawo olukiiko lwa 31 ne bwe yali ajaganya amatikkira ge. Mu lutuula luno waliwo abakulu abaweebwa obwami abagenda okusooka okukuba ebirayiro oluvannyuma Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga ayogereko eri Obuganda ku nsonga Ssaabasajja Kabaka ze yayogerako. Kinajjukirwa nti Ssaabasajja Kabaka bwe yali ku matikkira ge yategeeza nti Obwakabaka bwaddawo naye nga waliwo abatabwagala n'akunga abavubuka okuva mu kubongoota, era Ssaabasajja yakuutira abavubuka obutatundako ttaka nga beeyunira okujja mu bibuga n'abalagira okusigala eyo nti gye bagenda okubatuusizaako enkulaakulana. Bwe yabadde aggulawo olukiiko lwa Buganda, Ssaabasajja yalagidde abantu be okutunuulira abakulembeze abaweereddwa obukulu okulaba nga batuusa obuweereza obutaliimu nkwe. Tukulisa nnyo abaami abaweereddwa obuvunaanyizibwa obutali bumu era tubaagaliza okuweereza obulungi. Twebaza ne bannaffe bonna abawummudde mu buweereza bwa buli ngeri wano mu Bwakabaka olw'okubeera abawulize n'ettoffaali lye mutadde mu kuzimba Buganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abeeyanzizza obwami tubakuutira okubeera ekyokulabirako era ekifaananyi eky'obuweereza obulungi nga mwe muli obuwulize obumalirivu era obumalirivu obutaliimu nkweyi. Ebitundu kumpi 300 ku bakazi abakuba obwamalaaya mu kibuga eky'eggulu abatunda emibiri gyabwe bakyala abafumbo ddala era abatebenkedde maka gaabwe, wabula nga bano olukookererwa obwavu olusenkenyezza ekitundu kino lutuuka okubagoba maka gaabwe bagende babeereko engeri gye basobola okubanga beefunira kasimbi. Okusinziira ku banoonyereza abaggulu Sako ne Lira University be basobodde okuvayo na alipoota eno, era nga kulembeddemu abanoonyereza bano Dr. Felix Bongomin era nga musomesa ow'essomo ery'ebyeddagala ku University y'eggulu avuddeyo enteekateeka eno n'asobola okuba nga ajjanjulira abantu wakati mu kuggulawo olukuŋŋaana olumanyiddwa nga Annual Scientific Symposium nga luno lubadde ku Boma Hotel mu kibuga eky'eggulu. Dr. Bongomini ategeezezza nti okusinziira ku bye batunuulidde wakati w'omwezi ogwokubiri n'omwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini, abakazi abali mu 314 nga bonna bafumbo bali mu kutunda mibiri gyabwe mu kibuga eky'eggulu, nga bano embeera ey'okufuna kasente yeesinga okubabeera obubi. Okunoonyereza kuno kutunuuliddwa mu ngeri y'okulaba tekusobola okuteekawo enteekateeka esobola okuyambako okusobola okulwanyisa abakyala naddala abafumbo okuva mu muze guno, oba oliawo n'abatali bafumbo okulaba ng'enteekateeka eno esobola okuba ng'eviirawo ddala. Wabula ono ategeezezza nti okuva eyo ekirwadde ki COVID-19 lwe kyabalukawo, abantu embeera y'ebyenfuna yafuukira ddala nkyamu ddala, nga n'abamu bwe basinga yensonga lwaki batuuka okuva mu maka gaabwe nga n'abaami bwabwe tebamanyi ne batuuka okuvaayo basobole okuba nga beenoonyeza kasimbi mu ngeri y'okutunda emibiri gyabwe, wabula n'ategeeza nti kino kyamutawaana ddala. Dr. Bongomini ategeezezza nti weetaagawo ekyamaanyi ekikolebwako abo abakwatibwako okulaba nga basobola okutaasa abakyala bano wakati mu mbeera eno gye balowooza nti eyinza okuyingiza akasente mu nsawo kyokka nga nayo eyongera kubaleetera mitawaana. Katikkiro wa Buganda eyawummula era nga ye muwi w'amagezi wa Ssaabasajja Kabaka Daniel Muliika avumiridde ekyabataka abagenze ew'omukulembeze w'eggwanga ne bamusaba bagulire ettaka nga tebasoose kwebuuza ku Ssaabasajja Kabaka. Mu kwogerako ne bannamawulire ow'ekitiibwa Muliika ategeezezza nti wano mu Buganda abataka bwe baba nga balina kye baagala balina kusooka kwebuuza ku Ssaabataka nga ye Ssaabasajja Kabaka, naye yeewuunyiza okulaba nga bajjajja baagenze eri Pulezidenti Museveni n'abagulira ettaka nga Ssaabasajja talina kyakimanyiiko.
Okusinziira ku bataka abagenze omukulembeze w'eggwanga bategeezezza nti omukulembeze yabagulidde ettaka ku luguudo lwa Kabaka Njagala kuliraana Bulange bakolereko emirimu egibakulaakulanya ng'ettaka lino liwerako acres 2. Muliika ategeezezza nti yagenze ne yeebuuza ku Ssaabasajja oba yakitegeddeko nti abataka baasaba omukulembeze w'eggwanga ettaka n'ategeeza nga bw'atakimanyiiko yadde nga bano bagenzeyo ku lwabwe. Ende mutegeke bulungi nnyo twagala kusomesa abataka. Teri mutaka waabuukira Kabaka n'agenda ateesa na muntu mulala yenna ebweru wa gavumenti ya Buganda. Balina kutuula ne Kabaka bwe babaawo ekitabakolerwa bali badde mbatemawewunye bo be batusinga batusobola okutuula ne Kabaka ne era Katikkiro n'alagirwa okutuukiriza bye bagira ki bye baagala. N'ekyali kya nsonyi nnyo nze bwe nakirabye ne Ssaabasajja n'agamba wempa amagezi kati biibyo nze kankuwa abantu bange b'onoobannyonnyola bandabire be banaawandiika ekintu kino mu mawulire. Mutegedde omulimu gwe mulina. Tetuvumye Museveni, tumuvumye mu bironesi, tumuvumye naye ate talina right kugenda n'ajjayo bataka. Kakati oyagala okuteesa ne Buganda ng'oyita Muliika kuba yaliko Katikkiro nga ngenda Entebbe nga mbasalirawo si relevant. Mu ngeri emu Oweekitiibwa Muliika ategeezezza nti Obwakabaka bwe bubeerako n'ekintu kye bwagala okuteeseganya ne gavumenti Kamalabyonna y'alina okukiikirira Obwakabaka ate nga Kabaka alina okuba ng'ensonga eno agitegeddeko. Ssaabasajja obimanyi bulungi bino byajja nanga nti owaayi mbiwulira bagenda mu maaso eyo. Kwanza Ssaabasajja ndowooza tulina okubalabula kubanga mu Buganda omuntu yekka akiikirira Omuganda ne gavumenti yakakati nga bwe tuyinza okufuna ne federation oba ya East Africa oba ki naye Buganda bw'eba eneeyogeranga Buganda Katikkiro yateekwa okugenda eyo kubanga Kabaka waffe tetumwagala agenda atuule n'abakopi ku kyesa ekyo musaana okukimanya. Kabaka tagenda mu bakopi kugira ki kyekiteesaawo enkiiko zino zonna okuva ku kyalo okugenda buli wamu tufune Kabaka ayogera kisunsudde kyemuva mulaba nti n'okulagira talagira kubanga ye buli lwasiima mashinale ng'ekola. Era n'ategeezezza nti guno si gwe mulundi ogusoose omukulembeze w'eggwanga okusisinkana abataka nga Kabaka takimanyi. N'ategeeza nti nga gavumenti ya NRM yakamala okuwamba yayagalako okusisinkana abataka ng'ebatwala e Japan naye abamu ne bagaana okukikola. Muliika ategeezezza nti kati kino kye kiseera abataka abagenza okusaba ettaka okugenda ewasa abataka basobole okumulungula ensonga zino. Nga twakamala olutalo Pulezidenti waffe yayagala okutwala abataka e Japan. Nali omu ku baali mu lukiiko bemba mwagadde ninayo n'omulala gwe n'abakootengera Ssebunyalule twalinnya wansi ntugaa nti abataka Pulezidenti tabakozesa. Otegeeza Katikkiro yamanye ne Kabaka bwe libaayo abataka baligenda naye nga baayiseewa kubanga bw'oyabuluza one system of governance n'ogitwala eri omanyi bw'oyabuluza Buganda nti tekyaddayo kuba united. Ssebo Queen bw'anaava egindi ajje wano naye atwaleko ekiwayi ekimu so nga ffe Kabaka tumuwa lwaki mumuyita na Kamalabyonna kubanga ye gwe batuma buli wonna kwagenda era eri bwe mugenda eri mu bakopi bali ffe ku sayidi ya Kabaka baba bakopi naye beba neŋŋanira eyo ne Katikkiro ye n'abikomyawo mu mashinale yaffe. Poliisi mu ttundutundu erya Kira evuddeyo n'etegeeza nti eriko bannansi b'eggwanga erya Eritrea 20 beegombyemu obwala bano nga bayingidde eggwanga mu ngeri emenya amateeka nga kigambibwa nti baayise Kenya ne bayingira mu ggwanga erya Uganda nga bayita ku nsalo ey'e Busia. Ekibinja kino kirimu abantu abakulu 12 nga kuliko abakyala 2, abawala abato 4 saako n'obulenzi obuto 2 era bano nga bakwatiddwa ku lutindo lwa Nairo nga babadde mu taxi namba UBG 755V mu kiro ekya 25 omwezi guno ogw'omunaana. Emmotoka eno yakwatiddwa ekiseera kino ekuumibwa ku Jinja CPS parking yard era nga bano abantu bo ekiseera kino bali ku Speak Hotel mu kibuga eky'Ejjinja nga okunoonyereza kugenda mu maaso. Abatagadde kwatukirizibwa mannya bategeezezza nti okunoonyereza kuno baavuddeyo ne bakukola ensonga lwaki batemeza ku poliisi okusobola okuyambako okulaba nti enteekateeka eno esobola okugenda mu maaso. Era ensonda zitegeezezza nti bano bayingiddwa okuva mu ggwanga erya Kenya nga bayingira Uganda nga bayingira 2 ku nsalo ey'e Busia abamu nga babadde bayitana ku mapikipiki
aga boda sako n'abalala okwevuga ku pikipiki zaali bapangisizza mu ngeri y'okusala olukujjukujju okulaba nti basobola okuyitawo era nga bwe batyo bakwataganye ne Sam Etiang bw'atyo eyabateeseteese okusobola okubatambuza bayingiza ekibuga Kampala n'abafunira taxi eyabadde eyakkiza Mawanda era nga eno ye yasobodde okukwatibwa ku lutindo Nairo ng'ebaleeta. Etiang yategeezezza nti waliwo mukwano gwe nga yamuwadde bano nga abalambuzi okujja okulabika nga basobola okutuuka mu kibuga Kampala babyeko bye balaba era nga ate ono mu ngeri yemu yategeezezza nti balagaanye nti omulimu gujja kubeera nga gufunako emitwalo 30 egya Uganda singa gunabaddala nga gusobodde okuguka bulungi. Ono bw'atyo yaweereddwa omulimu gw'okutambuza abantu bano okubajja ebusiyo okubatuusa ekabalagala wano mu Kampala nga buli mutwa gubalidde emitwalo 3 wabula embeera eno yamubijjiridde ate bwe yagombeddwamu obwala. James Mubi ng'ayogera poliisi mu ttundutundu lya Kilwa Region ategeezezza nti obubaka obuliwo bulaga nti ddala bano babadde bagezaako kubuzaabuza nga baagala kuyingiza bannansi mu ngeri emenya amateeka era nga bonna babadde bakitegeddeko nti bano bayingiramu mu ngeri ya bumenyi bw'amateeka era mu bano mulimu eyabakulembedde wa myaka 43 yategeezezza ab'ebyokwerinda nti bavudde mu ggwanga erya Eritrea olw'embeera eriyo etali ya mulembe nnyo nga baagadde okujja mu ggwanga erya Uganda okwefunira emirimu kyokka bano baatuuse kuyingira mu ngeri emenya amateeka ekintu ekibavunaanya n'ekiseera kino. Ab'ebyokwerinda mu disitulikiti y'e Kotido bo bakutte omusajja agambibwa okubanga yeenyigidde mu nteekateeka ey'okutemula ssentebe w'eggombolola y'e Langole mu disitulikiti y'e Kotido saako n'abakuumi abalala 3. Kino kyaliwo omwezi ogw'omusanvu ogw'omwaka guno gwennyini era nga kigambibwa nti abalunzi b'ente batta Moses Romulia ssentebe w'e Langole Sub-County wabula nga ejje ly'eggwanga erya UPDF n'ekiseera kino libadde likyagenda mu maaso n'okunoonyereza. Kati amagye g'eggwanga saako poliisi n'ab'ebyokwerinda abalala nga bagassa amaanyi basobodde okugwa mu bantu bano era nga omusajja ono yategerekese nga modo kigambibwa nti yasobola okwetaba mu mbeera eno ey'okutta omukulu ono wadde nga ono yakkiriza nti ddala yali ku kibinja ekyasobola okutta ono wabula agamba nti ate tavunaanyizibwa ku nfa ye kubanga ye yagezaako mabegako eri ne bigaana nga yatuukira okufa ate oba oliawo baali bantu balala. Omukulu ono ekiseera kino akuumibwa ku poliisi era nga kitegeezeddwa nti agenda kuvaayo asobole okubaako ebyenjawulo byannyonnyola saako n'okulonkoma banne bayinza okuba nga be yali nabo wakati mupango ogwo. Business News gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 17.9 PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulambuzi mu bwakyabazinga bwa Busoga Helen Namutamba asabye gavumenti eveeyo esobole okuba nga ebakwatira obuwumbi bw'eza Uganda butaane bubawe zisobole okuyambako okulaba nga basobola okuddaabiriza saako n'okulinnyisa omutindo gw'olusozi Kaguru olumanyiddwa nga Kaguru Rock mu nteekateeka ey'okulaba nti lusobola okufuuka ekyobulambuzi eky'amaanyi ddala. Mu kwogerako mu kuwalampa olusozi lw'omwaka guno olwa 2023 Annual Kaguru Rock Climbing Challenge mu disitulikiti y'e Buyende ku lunaku olw'omukaaga, Namutamba yategeezezza nti ensimbi zino zakozesebwa okulaba nti basobola okuzimbawo ekifo omuteesezebwa ekimanyiddwa nga Conference Hall saako ebisulo n'awasobola okuba nga bawummulirwa. Olwo nno abalambuzi ku lusozi luno abasiba beeyiwayo basobole okuba nga waakiri embeera esobola okubalabikirako obulungi. Enteekateeka ey'omwaka guno yasobodde okusikiriza abantu waakiri abali emitwalo 3 emirambirira okuva mu Uganda saako n'ebweru wa Uganda era nga kyabazinga wa Busoga His Royal Highness William Gabulana Diope ye yasobodde okuba nga akulemberamu okulinnya olusozi luno olwa fuuti 36,000 olusangibwa mu disitulikiti y'e Buyende. Minisita Namutamba yasabye gavumenti era okusobola okulaba nga esobola okuzimbako ekifo awatuulwa abantu ekirungi ddala nga kino kijja kuyambako abantu okubeera nga basobola okuwummulirawo mu mbeera eno okulaba nti Kaguru Rock yasobola okufuukira ddala ey'ebyobulambuzi. Amyuka Ssaabaminisita asooka mu gavumenti ya Uganda Rebecca Litwala Kadaga ye yasabye abali ebweru w'eggwanga nga basobola okukwata ensimbi baziteeke mu Uganda
okuvayo bamusiga nsimbi basobole okukwasizaako olusozi luno lutambule bulungi. Olwo ng'olusozi luno lujja kwongera okufuuka ekyobulambuzi era n'ategeeza nti mukakafu nti lujja kubasobola okubakolera ensimbi zisobole okudda obulungi. Kadaga era yasabye n'abantu abali mu bitundu ebya Busoga sub-region abalina ku nsimbi okulaba nga nabo basobola okuvaayo bateeke ensimbi mu kulaakulanya olusozi luno olw'ekagulu, ng'agamba nti kino kyonna kijja kwongera okulabisa ekitundu kyabwe obulungi. Martin Mugaraba Hinduka nga ye minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'obulambuzi yasinzidde wano n'alaga nti gavumenti ddala yo neetegefu okulaba ng'esobola okulinnyisa enteekateeka y'ebyobulambuzi mu bitundu bya Busoga era n'agattako nti balina enteekateeka ez'okulaba nga bazimba wooteeri ey'omutendero gwa 3-star hotel ku kifo kyennyini eky'olusozi luno era nga kino kigenda kuyambako okulaba nga wooteeri eno esobola okusuza abalambuzi abawerako. Gano ge gookya okuva ebweru w'eggwanga. Avuganyiza ennyo ku mbiranye mu ggwanga erya Zimbabwe Nelson Chamisa avuddeyo n'ategeeza nti akalulu akakubiddwa mu ggwanga eryo kabadde kajjudde vulugu atagambika era nga eno Emerson Dambuza Mnangagwa mukulembeze w'eggwanga eryo yavuddeyo n'alangirirwa ng'omuwanguzi. Wabula Chamisa agamba nti si wakubikkiriza era nga agamba nti n'abatunuulidde akalulu kano okuva ebweru w'eggwanga bakkiriza nti ddala akalulu kabadde kamankwetu. Olw'omukaaga akakiiko aka Zimbabwe Electoral Commission akavunaanyizibwa ku by'okulonda mu ggwanga erya Zimbabwe kalangiridde Dambuzo Emerson Mnangagwa w'emyaka 8 okuwangula ekisanja ekyokubiri n'ebitundutundu 52 n'obutundutundu 6 ku buli 100 so nga kategeeza nti Nelson Chamisa yafunye obululu ebitundu 44 ku buli 100 anambina ku buli 100 nga Chamisa w'emyaka 45 era ng'ava mu kibiina ki Citizens Coalition for Change agamba nti si wakukkiriza nteekateeka eno. Ekirangiriro kino kyazza oluvannyuma lw'okuba akalulu wabula nga ye Nelson Chamisa agamba nti si wakukkiriza bino ebigenda maaso era ng'ategeezezza nti abali ku ludda oluvuganya baalabidde ddala embeera ey'amakwetu eyeetobese mu kalulu kano n'abazze okukatunuulira okuva ebweru w'eggwanga ne batuuka okeetegereza ne balabira ddala embeera ey'omutawaana ddala olwo nno nga yonna ejjuddemu kubbira kwereere. Mnangagwa ow'emyaka 8 ye mu kwogerako ng'asinziira mu lubiri lwa pulezidenti yasambaze byonna ebyogerebwa nti akalulu oba oliawo yakakuttemu n'ategeeza nti bannansi mu ggwanga erya Zimbabwe akalulu bakagenzeemu ne basobola okuba nga bakakuba era ne balonda omukulembeze gwe baagala. Bannansi mu ggwanga lya Zimbabwe balonda ku Lwokusatu n'Olwokuna olw'essabbiiti ewedde okulonda omukulembeze omujja ssaako n'ababaka ba paalamenti nga akalulu kano kalabika nga akaali kagezesa Mnangagwa n'ekibiina kya ZANU PF era ng'obukulembeze bwe buzze bugobererwa embeera y'okusoomooza okw'amaanyi ddala mu ggwanga erya Zimbabwe mu nsonga z'ebyenfuna wabula nga abantu ng'akalulu kano kasobodde okulangirirwa ku lunaku olw'omukaaga. Ye Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'amawanga amagatte Antonio Guterres avuddeyo naye n'asaba bano okubeera nga bakkakkana n'ategeeza nti kituufu wandibaawo obutakkaanya naye asabye buggwe emirembe wabereme kubeerawo kulwanagana na kusikangana bitogi obulamu bw'abantu busobole okutaasibwa ate embeera eya vulugu nayo ekome mu bululu. Mu mbeera eyo era batunuulira ebyokulonda okuva ebweru w'eggwanga bagamba nti oba oliawo akalulu kaalibadde kamazima na bwenkanya naye Nelson Chamisa agamba ye si mukkiriza nti ddala bino byabadde bigenda maaso bulungi nga bwe kyogerebwa nga weetaagawo okwongera okunoonyereza era yagamba nti yalwekedde kkooti kukuba Mnangagwa mu kkooti ssaako n'akakiiko ak'ebyokulonda. Mugavudde ebweru w'eggwanga amalala nannyini nsimbi era nannyini kampuni ya Foxconn Terry Gow naye avuddeyo n'ategeeza nti agenda kwevuganya ku bukulembeze bw'eggwanga erya Taiwan nga azze ku bwannamunigina mu mwaka 2024 mwezi ogwa January nga gy'emyezi 4 okuva kati ng'ono agamba nti wadde akalulu akasooka kamumezze mu kibiina ekiri ku ludda oluvuganya ekya Kuomintang okuyita mu kamyufu ako kakwatira bendera naye si wakuweera agenda kuvuganya ku bwannamunigina. Gow nga ono amaze akabanga nga musajja asiga ensimbi mu ggwanga erya Taiwan era nga amaze akaseera nga alabikira ku mutimbagano nga omu ku bannaggaga mu ggwanga eryo sako ne mu nsi yonna. Ategeezezza nti wakuvaayo asobole okuba nga yeesimbawo nga tafuddeeyo obanga ddala akamyufu ko kamumezze. Ono
embeera ey'okugezaako okubeera ng'akwatira ekibiina kino bendera yamulemye kyokka n'ategeeza nti ogwo si mutawaana nga January wa 2029 bannansi akakasa nti ddala akalulu bajja kusobola okukamuwa. N'ategeezezza nti kati yeetaaga siginica emitwalo 29 we bunaatuukira Novemba ng'ennaku z'omwezi 2 okakasa nti ddala asobola okwesimbawo, era nga ye ategeezezza nti kino si kizibu n'akamu okubeera nga kisobola okutuuka mu nteekateeka eno ng'agenda kutalaga eggwanga eryo okusobola okulaba nga afuna siginica zino atuuse obuweereza eri bannansi b'eggwanga erya Taiwan. Go agamba nti embeera y'ebyenfuna agenda kugyongerako esobola okubeera ng'etambulira ddala bulungi, era nga kampuni gyakulembera ya Foxconn yeetuusa amasimu aga iPhone ku bantu ab'enjawulo gano nga gava mu kampuni ya Apple, era ategeezezza nti wakukozesa obumanyirivu bw'alina mu byenfuna okulaba ng'asobola okwongera okutumbula eggwanga erya Taiwan ebintu bitambule bulungi. Owuliriza Agookya nga gakutuukako okuva wano ku 107 akatonyeze 9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo nga mpunzika enkya eya leero kangabaddiramu mbufunze. Omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Patrick Luwagamugombole agonza abakiise mu lukiiko lwa Buganda okukwata obudde nga baggulawo olutuulo olusooka olw'omulundi ogwa31 nga bakubaganya ebirowoozo ku nsonga Ssaabasajja Kabaka ze yabawa bwe yali aggulawo olukiiko olwa31 era ne bwe yali ajaganya amatikkira ge. Ate Dr. Felix Bongomin nga yakulembeddemu abanoonyereza okuva ku Yunivasite y'Eggulu ne Lira ategeezezza nti kumpi 1/3 eky'abakyala mu kibuga Ggulu bali mu bwamalaaya, wabula ate nga bano bakyala bafumbo ddala nga batuuka okuleka amaka gaabwe ne babuzaabuza abaami baabwe ne bagenda batunda emibiri gyabwe mu ngeri y'okulaba nti basobola okwefunira kasimbi kubanga awaka kati wanyooka tewakyali yadde akasente n'akamu, ng'agamba COVID-19 y'omu ku ebyo ebyasobola okuleeta embeera eno n'alemeseza ddala abantu bano okubeera ng'ekiseera kino bafuna ekigwira magala eddiba. Eddakiika 22 ziyise ku ssaawa 3 ez'amakya ga leero mu bujjuvu ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gabadde. Nze muzzukulu wa Mugema Tamale Yahya Ssali, tova ku mukutu Paalo Fama.